nkwanyirizaako nnyo mu kanyomero k'Omukenkufu tutambulira ddala teri akola n'aviiramu awo era nga tuli mu bizinesi ya kwaluza nkoko, kwaluza nkoko nganda, kwaluza mbaata, kwaluza bugubi, kwaluza sekoko, kwaluza maya. Sagodo ne wava muno alina faamu ya maya, basajja bakolamu nabo osobola okwaluza amagi ga maya ng'okozesa tekinologiya eno nga bwe twalaba olwokuna oluwedde nga tukozesa eno incubator. Ate yo yalimu ebyokukyusa, yali manyo ng'okyusa bukyusa amagi go gekyusiza. Ate kati kambaleetera eno eri automatiki, eno eri automatiki, erimu neki, erimu ne tray amagi gekyusa gokka, nobanga eyakolamu gali automatiki gekyusa gokka, teweetaaga kubonaabona naki na kukyusa magi. Ate ng'ekolera na ku sola, ekolera ku sola. Kitegeeza abantu bange ab'ebukoma nsimbi wadde amasannyalaze gatuuka naye awamu mutyagatya mutanya amasannyalaze, musobola okukozesa tekinologiya eno eyokozesa sola mu kwaluza enkoko. Bizinensi eno ey'enkoko erimu akasente kubanga enkoko eŋŋanda osanga empanga nga ya $5,000. Oli ng'atunda mpanga ate enkazi ne zibiika amagi, amagi gano nayongera n'agaaluza. Ne bw'aba agatunze tewali buzibu, tray eri ku $3,000 kiyitirivu, egirye ly'enkoko eŋŋanda lya muwendo nnyo. N'olwekyo mwabaagala omulimu guno nammwe mufuuke bakagusunda mu myaka egyo emitono awo mu maaso egijja. Ye bizinensi yeno gye tulina okukola, tutandika mpola, basooka kwavula. Era nga bwe nabagamba nti ofuna amagi ag'enkoko abiise naye nga yafunye empanga, era nga tugamba nti buli mpanga emu ebeera n'enkoko 10. Enkoko 10 enkazi oteekamu empanga emu. Bw'oba olina enkoko 100 enkazi teekamu empanga 10. Buli mpanga esobole okuyamba enkoko eno okulaba nti efuna enkwaso ebikejji eritalisumba. Amagi gano agatali masumba getwaluza, era bw'oba ogafunye osooka n'ofuna sanitizer n'ogasiimuulako. Nabagamba obuyonjo buddiridde Katonda. Bw'omala ogasiimuulako n'ogasiimuulako bulungi okuggyako obukyafu, jjukira sanitizer eno nayo tugirina ku Prof Bioresearch nga n'incubator zino tuziyina, twagala namwe mwerwaneko. Nabagamba nti sente zimera ku miti, kati sente zizze mu nkoko emiti gizze mu nkoko, kubanga najyo mugenda kulaba engeri giyamba enkoko zino obutalwala. N'olwekyo bw'omala ogasiimuula gonna, kyekiddako muno namwe oteekamu half lita y'amazzi, oteekamu half lita y'amazzi mu incubator yaffe eno. Nungi okuzaama era kanfuna amazzi wano. Tuli mu kwaluza nkoko, kuyiwamu half lita y'amazzi. Amazzi gano gayamba okugonza ekisosonkole, enkoko eri nesobola okufulumamu nga teremereddwa. Era oyiwamu wano half lita namba. Tuli mu kuyiga kwaluza nkoko. Enkoko amagi ago tukole akasente, era ekyo bwe kiggwa ekiddako kwe kwebera oba amagi gano gafuna enkoko yafuna empanga, galeme kuba amagi masumba. Twetaaga amagi nga gafuna empanga. Awo tukwatira kando, kando zino musobola okujja ne mufuna ekyuma ekikola kando. Bw'omala okuma kando kati ng'okwata ng'ogenda wali ekizikiza, okikolera mu nzikiza, n'omulisa bulungi nnyo bw'oti. Ekitangaala bwe kiyitamu bwe kiti ng'omanya amagi malungi, bakiyita kandolingi, okolera mu nzikiza. Kati bw'oteekamu bw'oti, ekitangaala bwe kiyitamu ng'omanya nti eggi lino lyafuna empanga oba enkoko yafuna empanga. Bwetutyo bwe tukebera. Bwe kitayitamu kitegeeza amagi mavundu, N'olwekyo tewandifunye magi gasusiza naku 10 okuva olwe baagabiika. Galina okuba nga tegasusiza naku 10. Bwe gasukka ennaku 10, kati bwe bati yafuna mpanga gavunda buvunzi. Enkazi bwe bati yafuna mpanga gavunda buvunzi. N'olwekyo kyo bw'okimala
ekiddako kupanga amagi, epangamu amagi, eteekamu amagi, naye etwala amagi nkaaga basooka kwavula. Ate ekirungi kyeno amagi gekyusa gokka eri automated mpitirivu nnyo okuzaama, nze njagala nnyo abantu abatalina mirimu, abalunzi baffe abaagala okufuna mu kulunda bizinesi yino. Prof Bioresearch tukontrola bukontozi, nabagamba nti bw'oba tojjangako ku Prof Bioresearch oli mu kukola ekibi kya saakiririgo, kubanga amagezi, ensulo y'amagezi eri wali, era bw'omala okujjuza amajigo bulungi nnyo ogajjuza, omaze okugajjuza bulungi nnyo, kati ng'okonektingako esola pane eno, ng'ogikonekitingako onjiga wano ng'eyaka redi, nga wano osetinga ebbugumu kwe twaluliza enkoko liba 37.5, wano ngwa 38 kankendeezeeko 37 ibadde 38 naye nekuba ku 0.5 0.8 0.7 0.6 0.5 beautiful, ngawo osetinga nga kiwedde kati jukira gundi yaffe eno incubator ekozesa solar panel era buli lunaku oyongeramu amazzi. Eno yo teringa eno gamaji gobeera ogakyusa, neno eri automatic ebeera egakyusa. Gwe kyokola kwongeramu half liter y'amazzi buli lunaku, buli kanaku okutuuka ku lunaku olw'18, era ku lunaku olw'18 ogikwata n'ogibikkula bulungi nnyo incubator yaffe. Kati n'okola candling, nabagambye kati wano abakozi ba kando betwasomesa okukola kando, ekyuma kino kyosobola okusanga ku Prof Bioresearch, awo baba bagudde mu kintu. Era kando ogikuma bulungi nnyo. Nolwekyo obeera mu kizikiza mukolera candling, era ekitangala bwe kiyitamu manyaga amagi mavundu ogasuula eri wabbali, kubanga bwona agalekamu enkoko n'egaasa enasooka okufuluma gajja kola ammonia zonna ziziire. Era bw'omala okebera amagi amalungi ng'ogazaamu bulungi, ng'ogazaamu bw'omala ogazaamu ng'obikkako wano, era toddamu kubikkulako oluvannyuma lw'ennaku 3, naye oteekamu half liter y'amazzi esemba, era ogiyiwamu. Bw'omala ogiyiwamu ng'oggalawo ng'olinda ennaku 3, era ne buba budde buzibye, solar panel yaffe eno eriko ne batule eba etereka amasannyalaze ku batule, ekintu ne kitambula bulungi nnyo. Era enkoko akasooka kajja fuluma ku lunaku olw'21. Bwe kafuluma enkoko tezirina nnooma, tezirina nnugu, baziyita kyuma kiwagala kyuma, ziringa omukenkufu n'emboozi ze ez'ekikenkufu. Akakoko akasooka kaggulira ejje eryokubiri, nalyo ne lifuluma ne ligamba good, va mu kibokisi, naawe va mu kibokisi. Era singa ffenna twali tukolanga nkoko, singa tuli wala, buli omu n'ayamba munne n'asika munne. Era mu nnaku 23 awo zonna ziba ziweddeyo, ziba zivuddemu, ziba zaaluziddwa, ng'enkoko zaffe tuzijjamu nga tuziteeka mu buluda, ng'ekintu kitambula bulungi nnyo, ng'ekintu kye ng'ogenda mu maaso n'okufuna, ng'ate era oteekamu amagi amalala. Bwe batyo bwe bakola ssente. Kiki ky'olina okukola? Bwe kujja ku Prof Bioresearch n'otandikawo bizinesi ey'okwaluza enkoko n'ofuuka omugagga kagogoso, ng'okozesa ekyuma kino ekya simple home incubator eya solar basooka kwavula. Naawe obeere nga weeyagala, era obeere ng'ekintu kitambula taratibu nnyo. N'olwekyo tosubwa olwokuna olujja ng'ate tutunuulira endwadde ez'enkoko, engeri gye tusobola okukozesa emiti. Nabagamba ssente zimera ku miti okujjajaba enkoko, naddala chicken bomb alwanyisiza ebifuba n'essenyiga mu nkoko abalunzi ne beeyagala. N'olwekyo beerako nnyo, era yitayo ku Prof Bioresearch ofune incubator eno ekozesa solar, ne bw'oba tolina masannyalaze otandikewo bizinesi
osobole okugamba ti mazima twalabukira ku mulembe gwa Mukenkufu. Bye bye.